Omukulu wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyikiddwa nga Bobi Wine avuddeyo ng'eddoboozi y'owamu okubira omulanga eri abo abagezaako okusengulwa. Akubye omulanga eri ab'e Kasokoso, akubidde omulanga eri ab'e Kasokoso, ab'e Nabweru n'ab'e Bwayiise muganda wange gwali eyo, kubanga agambye nti nno tageti ya NEMA eri kwezo area Kasokoso, Nabweru, saako Kasokoso, Nabweru high risk bajja kuba bagitadde ku risiki ey'amaanyi oy'okubanga bajja kuba bakuliyetinzeewo kye bayita crisis, akatyabaga ke banaabanga bejjusa obulamu bwabwe bwonna. Gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza, agambye tuwulira nti NEMA bamalirivu okubanga bagenda kukola operation e Kasokoso, e Nabweru, Bwayiise n'ebitundu ebirala bingi nnyo. Tuwulira nti n'emunyonyo bagamba bagenda kukolayo operation. N'agamba nti nno bwe baba nga aba NEMA tebannaba kuyiga era tebayize ku nsobi ze bazze bakola okuva e Basengula Lubigi. Ne bagamba kitegeeza awo rigimu eno eri ku high risk okubeera ng'egenda kugwa mu katyabaga ke bagenda okuba nga bejjusa ebbanga lyabwe lyonna. Agamba nti kuno okusengula abantu okwakolebwa ne NEMA, aba NEMA eri mu Lubigi. N'agamba nti nno ba victims bano abaasengulwa bandibadde babateerawo ettaka ne babalaga ettaka yonna yonna gye bandibadde basenda, newankubadde NEMA yeegamba nti nno newankubadde Bobi Wine era ayongerako n'agamba nti nno aba NEMA bano nga tebannasengula abantu abamazeewo emyaka n'emyaka nga ne gavumenti eri mu buyinza, abantu bano yabasangawo bandibadde bakola ne bakonsidalinga digits ezigobererwa ku omuntu ng'ogenda omusengula ne babakompasetinga oba ne babawa ettaka kwe baba bagenda okuba nga babasenza, dhani okusinga okusengula abantu abamazeeko ebbanga eddene ku ttaka eryo nga ne gavumenti eno tennajja. Abantu bano baaliwo, nga kyategeeza nti ne gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni nga tennajja mu buyinza, abantu bano baaliwo. N'agamba nti nno nti tekigasa kubanga osengula abantu nga tobakompasetinze ate nga tobaliriridde ate ng'era tobalaze na ttaka waakiri gye bagenda kubeeramu. Bino naabyogera ng'asinziira ku kyategedde nti nno Bwayiise, Nabweru ne Kasokoso nga bali mu kutya ebitundu bino, abatuuze b'ebitundu bino babadde mu kutya nga beeraliikiridde, bagamba ssaawa yonna yonna NEMA egenda kubejja esobole okuba ng'ebasendawo. Kati Bobi Wine yawulidde omulanga gw'abantu bano n'avaayo ku lunaku olwokutaano n'agamba kubireko omulanga tugende tulabule gavumenti n'ebitongole byayo ekomye ku ekyo kye bakola. Gwe mukwano gwange ali eyampuliriza, era n'abagamba nti nno bwe muba nga mulina intention ey'okuba nga mugenda kuba musengula ebizimbe ng'eye mwakikola omwezi oguwedde, ne bagamba nti nno mwandisoose nga ne mufuna zi meeting ne mulaba engeri gye mugenda okukolamu ekintu kino ne mukompasetinga abantu oba eresi ne mubawa ettaka. Kubanga njukira bulungi abantu bano mu kusengula baatuuza meeting mu Buganda Land Board saako ne KCCA ng'eno yakiikirirwa Lord Mayor Erias Lukwago. Oba ojjukira bulungi nnyo gwe mukwano gwange. Newankubadde NEMA yagamba weeti, yagamba nti nno yo tejja kompasetinga era tejja nakkaayana, tejja nakwesikamu wekinaatuuka ku ky'okusenda abantu abaasetolinga mu ntobazi. N'agamba nti nno okusengula abantu mu ntobazi ze zimu ku activities zaabwe oba ne protocols ze balina okukola okuba nga baprotectinga n'okupreservinga environment mu kitundu. Aba NEMA bye batyo bye baagamba. Omwezi oguwedde
twalabako aba Buganda Land Board baavaayo ne statement egamba okusinziira ku byaliwo mu Lubigi ne bagamba nti nno kuba abantu baavaayo nga bakaaya ne bagamba nti nno Buganda Land Board ebadde etuggyako obusuulu musolo nga tusasula buli kimu n'aba KCCA twagisasula buli kimu kitegeeza gavumenti tubadde tugisasula lwaki baba batusengawo emyaka gyonna gye tumazeewo badde tebakiraba kati aba Buganda Land Board ne bava ne bakola statement nga ku social media ne bagamba buli kadde badde balambula nga bawooninga abantu abasenda mu ntobazi mubasooke kufuna lukisa na kukkirizibwa eri abannema mbu nga tebannasenda mu bifo bino nga tannazimbawo structures ku ttaka ne bagamba nti nno naye abantu kino bazze tebakigoberera era bagambye nti nno ulago mukwano gwange ali awo kyokka abantu nga bagamba mubadde mujja mutulabula waaki mubadde mutuggyako obusuulu ng'ate mukimanyi tuli mu ntobazi be bantu be bambadde baziggyako obusuulu babaggyako omusolo naye ate kati saa zino bagamba nti bali mu ntobazi era balina ossenga okusengulwawo kati njagala otunuulire muganda wange ebitundu bino nga Kasokoso bwayise nabweru kale naddala Kasokoso oyo tunulira eri eyo etudde ku square meters mmeka abantu bonna bali Kasokoso gw'ova eri ogambe ogenda kusenga ekyalo ekimazeeko emyaka n'emyaka gwe naawe ali mu buyinza ali mu ntebe aduumira gw'atudde ku kitebe kya nnema aduumira abantu ekitundu ekyo kyaliwo nga tonnazaalibwa na kuzaalibwa ng'abantu weebali nga tonnajja na mbuyinza kati oddire abasajja abamazeeko emyaka n'emyaka mulimu ne baajajjaabo ova eyo oduumire nti mugende musendewo ekifo ekyo kye wasangawo nga naye tonnazaalibwa gwe teweebuuza waaki abakulembeze abaali mu buyinza nga tonnajja ku ntebe gye baakuwa waaki tebaakisendawo bannange mubeere n'amagezi agalabira ewala mwebuuze ate okukoppa si kibi koppa oyige omanye n'engeri gy'oyinza okukolamu ekintu abakulembeze abaaliko bino ebifo mu biseera by'obukulembeze byabwe mugenda ne mubuliza ennyo bino ebitundu byaliko era nga babiraba naye golooza laki tebaabisendawo bamanyi ensi ekolebwa muntu bamanyi n'omugaso gw'ebitundu ebyo ku ggwanga bamanyi abantu b'ekitundu ekyo kye basobola okwongera ku ggwanga n'okulizimba batunuulira nnyo sources ez'enjawulo batunuulira nnyo facilities ez'enjawulo ne batunuulira economy y'eggwanga ne batunuulira ku status of living ne batunuulira n'okutunuulira kwegamba osobola okutunuulira obunene bw'ensi gye mulimu n'omanya nti paati esinga eri located ku bantu yenkana ki ng'omukwano gwange ali eyo ne Kampala oyo gwe mulaba ali awo yali ntobazi so ebintu ebimu twetaaga just kuteekamu magezi tulabe engeri gye tuyinza obikwasaganyamu n'obikolamu waliwo ekintu kyotasobola kyusa mulamu nga kyo kyabaawo nga tokyasobola kikyusa kati ogenda osenga abantu osengule abantu mu Kasokoso ogenda kusimbawo miti ogenda kukolawo ki kyogenda okukolawo gwe abasengulawo yeeyo vacuum press egenda kubeerawo ng'ekola ki ng'omukwano gwange ampuliriza bifo bingi nnyo bye musobola okugenda nga mupulizavinga nze ŋŋamba okusinga nnema okugenda ng'esengula abantu mu biseera bino mukole bukozi tteeka likomya abantu kusenga mu ntobazi mulagire abakulembeze b'oku bitundu baleme kuddamu kukkiriza abatuuze bapya bajja kuba kusenda ku bitundu oba okitegeera then bano abaasendedda mubaleke kubanga ekyo kyavaawo dda muleme kunyigiriza muntu wa bulijjo kyemba mukola mukugire bapya butasenga mu ntobazi mumaakinge nti bano be basenze abaasembyeyo okusenga mu kitundu kino muleme kuddamu kusenzaawo bantu balala ate nammwe aba Buganda Land Board mulekerawo okwapulovinga abantu okusenga mu ttaka eri abapya mukugire bukugizi bapya bagenda kusenda mupulizavinga ebifo ebirala ebitannasenamu bantu bano already abali fully occupied mubaleke bakulaakulanye eggwanga ddani okusinga obbamalako emirembe gyabwe kubanga kyabalema kuva mu ntandikwa kati kiba kyabalema nga ne bajjajjammwe kyabalema gwe simanyi omutwe gwe gwenkana ki okubanga gwasingawo abagezi mu generation gyonna ezibaddewo mu ligimu gyonna egibaddewo n'ogamba nti gwe ogenda ssenda abantu abo obasengule baganda bange
tubeere bagezi ekimala, tume kusobola ddembe lya muntu lya bulijjo. This world is a partnership where everyone has to benefit. Gwe n'onoovaamu ng'oli bifeekeera ng'ogaggawadde wekka tekigenda kukugasa. Naye bw'oleka muno n'agaggawala, n'oli n'omwagaliza n'agaggawala, n'oli n'avaayo nga mu nsi nga mulungi yeeyagadde, tekirina kye kikukosaako. Because this world eno just partnership, nkolagana, ensi nkolagana. Buli muntu w'alina okuganyulwamu alina ogiganyulwamu. Gwe n'ogiganyulwamu wekka wekka era ojja kufa ogende. Tolina ky'ojja kutwala. Oba okitegedde, kimanyi oba mu picking point yange. Muganda wange, tuwerabira ku subscribinga, n'eddoboozi njagala lituuke wala. Kijja kunkwasa nnyo ensonyi okuba nga tosubscribinze lino eddoboozi ne likoma bukomi wano. Kyokka nga naawe ogenda ku commentinga. Comment ly'eddoboozi ly'ogenda okuba naawe ogasseeko lirina okugenda, lirina otutuuka baliwulire. Njagala mugende mu comment section musobole okuba nga muteekayo endowooza zammwe, tuzidiscussingeko, tuzisindike zituuke eri abo abatamanyi kyakukola. Olowooza buli ali waggulu aba amanyi ekyokukola. Bano babaka tutuma batume endowooza zaffe ne baziteeka ku mmeeza, naye olw'okuba ennaku zino bamputtu beereetera ebirowoozo ebitatugasa ne babiteeka ku mmeeza. Basandika discussing non-less issues. Ne baddayo ne bamala obudde, ne bamala ssente z'eggwanga, ne bamala ssente z'omusolo. Kale nkutegeeza mukwano gwange, tuweerabira ku subscribinga. Genda maaso n'okusubscribinga, osharinge, commentinge, likinga, sobole okutuusa lino eddoboozi gye lirina otutuuka bakitegeere. Tulwanireko bannaffe. Basajja bano bayinza obba basenda abantu bano naye nga tebafunangayo advisor n'omu abadvisinga nti no eno ensonga mulina gikwatawo emuti. Ne banaawulira amaloboozi nga gano nga gatuuseyo gye bali bajja funamu ebyokuyiga mukwano gwange. So kutegeeza genda maaso n'okuba ng'osubscribinga.